Mwebaka gye mutuusaako engalo ng'ono ye 256 omusanyusa wammwe mwegomba okubanga ye olw'ebisanyusa by'abatuusaako kumbe naye bambi ayita mu risiki nnene okubaako bobo vidiyo bw'abatuusaako era nga eddalu n'emputtu ebimuli mu mutwe bye bitamuweeza. Kale ng'olwaleero mbaleetedde obukodyo eri eyo Kadaama yenna ali e Uganda oba mu nsi endala ey'enjawulo oba gwe Kadaama yakatweyungako eno mu nsi z'Obuwarabu okujja kweyiyiza akasimbi nga leero nzize nkuwe ku bukodyo bw'olina okukozesa mukwano okusobola okwekuuma ng'oli mulamu n'okutuusa ewammwe nga teweevumye kyeyo. Akakodyo akasooka. Mwana wa maama bw'obanga okedde ku makya okukola emirimu gyo ngamba gwe Kadaama omupya yakajja ku kyeyo nga tomanyi ngeri gye tukolamu mirimu obanga okedde ku makya okukola emirimu gyo ekintu ky'olina okusooka okukola muganda wange kwe kulaga mukama wo nti gwe tolina mulimu gwonna gw'okola oba tolina mazzi gonna g'okwatamu nga toyambadde giraavuzi kubanga munnange bw'otandika okukola emirimu egyo nga tozambadde giraavuzi omukyalo oyo ajja kulowooza nti tozeetaaga era ojja kwekanga ng'okoze ekyeyo okimazeeko nga giraavuzi tozirina awo nno mwana gwe ojja kudda ewammwe ng'engalo zo zonna zaakuna zaaguba nga tofaananikako wadde obula oba oyagala kubeera nga mu 256 eyakakola emyaka 2 n'emyezi egigwamu naye ng'engalo ze zinyiiya zisingako n'oyo akola mu woofiisi olina okulaga omukyalo oyo nti giraavuzi ye munywanyi we asookera ddala nga tolina mulimu gwonna gwe waakoze ku makya. Akakodyo akookubiri. Mukama wo bw'akuyita okubaako omulimu gwonna gw'akutuma munnange toyita bannakawoowo kalungi mbu naamu oba wangi nga ffe waffe Uganda bwe tukola nedda wabula mukama wo wakuyita olina okuboggoka ng'oddamu nti awo ajja kutegeera nti nno oli mwana mulungi muwulize era wagenza okujja okukola emirimu ng'oli mubuulirire ajja kutuma ne mu ddoboozi eppombeefu akendeeze ku ggobwe eryabadde akuyisa wabula dde Oluganda temulufaako nnyo kubanga nange ebintu njiga biyige wabula sise kandi siriyasi. Akakodyo akookusatu. Akakodyo akookusatu munnange bw'olaba mukama wo ng'agenza okwebaka teweefuula muntu mulamu na muntu mukozi nnyo mbw'obakireewe simanyanga brush simanyanga ogenda olyoze hamaamu simanyanga okuuta ebisenge simanyanga zino ntebe ziddugala mbw'okola emirimu mukama wo agenda okuzuukuka ng'ogimaze munnange bw'onoofuula omukozi omulungi omukozi ow'eggonjebwa ojja kwekanga ng'okoze emyaka 2 nga tomanyi kiki kye bayita kuwummulamu kwekudde ewammwe ng'omugongo gwakutuka dda so n'olwekyo amagezi g'enkuwa walaba mukama wo ng'agenza okwebaka naawe ng'osika bulangiti nga weebikka oba ng'odda ku ssimu yo omukyalo oyo bw'anaazuukuka ajja ttandikira we yakomye okutuma wabula woneetuma emirimu tajja kumanya nti nno obwedde okola wabula ajja kutuma obutumi olwokole ng'olina ogunugu ku mutima ofune ebirwadde by'otamanyi omenyeke n'omugongo n'ekyeyo kikutame. Akakodyo akookuna. Waliwo buno obudala bwe batuwa okulinnya okulongoosa waggulu nga wakyafu munnange obudala obwo bwa byuma obudala obwo bubi nnyo oyinza okannyo nga togenderedde okakana ng'okubye omutwe wansi ng'ofudde kibi nnyo kitalo nnyo saagala nakyogerako wabula obuntu obwo bwabulabe nnyo saagala mu bwesembereze era mukama wo bakakuwa mbunno okalinnye bunno woolongoose waggulu simanyanga waliyo ebikyafu mulage nti gweolina entengereze mugambe nti obwo obuntu gwe tosobola nakkalinnya okiba kyetaagisa kuzirika naye togezaako n'okalinnya kubanga bwe bumu ku buviiriddeko abaana okumenyeka emigongo n'okudda ewaka nga tebakyatambula. Akakodyo ak'omukaaga. Akakodyo ak'omukaaga saagala obeere muntu mukozi nnyo saagala weetume emirimu kulaga bano abantu nti gwe watendekebwa kubanga munnange bano abantu ekintu ky'obalaga kyekintu kye bagenda okuyisaamu okutuusa lw'olidde ewaka olina okwefuula nti gwe at least oli munafu kale beera n'empisa beera muwulize beera mugonvu naye tobalaga mbu oli mukozi nnyo kubanga wonna balaga mbu nno oli mukozi nnyo bajja kutwaliramu eri ettuluba bakusituza ebintu ebya buli kika buli kintu ekizitowa nga bakiwa ggwe akukoza amakapeti nga gwagooza buli kimu nga gwakikola ewaka anti wabalaga nti gwe maama oli kafulu nnyo.
akakodya ak'omusanvu munnange wettanira ennyo okwambala yunifoomu ng'eyange gye nnyambadde eriko ensawo oba okwettanira okwesiba ka epuloni olw'ensonga munnange ensawo zino z'olaba ye mukwano gwe munywanyiwo namba 2 ow'oku lusegere okusobola okukozesa mu kiseera ky'enjala anti woba okola emirimu gyo ng'osalayo ka apo ng'oteeka wano obwo bufurutisi olyako mpolampola ngeno okola emirimu gyo ekimusana kigenda okujja jjukira banene abantu abamu abasinga bamala kula ne balyoka bajjukira abakozi so gwe bagenda okuyita nga olubuto ojjulizaawo bujjulizi naye nga si gwe muyala ennyo. Akakodya ak'omunaana bw'oba oyagala mukama wo akukkiriza simu obeerenga mu na 256 anti abasinga balowooza mbeera ku simu sikola kumbe nange kyempitamu nze akimanyi wabula bw'oba oyagala mukama wo akukkiriza simu ekintu ky'olina okukola nga wakajja mu kiyumba ky'omuwarabu tomulaga nti essimu ye mukwano gwo nnyo ow'oku lusegere ate togimukweka kubanga bw'onoogimukweka ajja kumazisaako ekyayo nga togirina wabula mulage nti ogirina era ogyagala naye ate mulage nti essimu eyo omaliriza emirimu gyo ng'oli mu kisenge tajja kunyega nze kambawe example nga naakajja wano eno ewe nali naakajja wano eno nakola emyezi gyange ena nga mukama wange tamanyi nakumanya dirwe nkwata simu yange naye we nali nzija namulaga nti nina essimu naye neekoza nemulaga nti nze essimu ngikozesa ndi mu kisenge kati waayitawo emyezi ena nga nze yeegulira ka airtime ng'omukazi ono asiima emirimu gyenkola kakati olwo kwe kwava olwo nange neneeyogeza ne mugamba munnange maama wompakka wifaayi naye omukazi teyagaana n'akampa olw'ensonga teyandabako nga nkwata essimu nga nkola emirimu essimu nagikwatanga mmaze emirimu gyange era naawe woba okola mukwano awo bajja kukkiriza essimu wabula ebbanga bwe linaagenderera ng'owezezaawo emyezi egiwera bajja kuba tebakweguya nnyo nti nga balaba oli wampisa nga tebaagala ogende olwo kyonna ky'onookola bajja kuba bakigumira nze nga kati nnaku zino nawaga ebbango naliwanika essimu manyiro gikwatira mu ffumbiro buli wamu wembeera essimu yange ebeera wano olw'ensonga namalako ngenda waka ate banneeguya baagala nsigale mbakolere so tebanyega naye bw'oba okola weefuula muntu mulamu nnyo nga waakajja naye bwewezaawo emyezi ng'ate oli mulungi nnyo bakusiimye baba bajja kukugondera buli kimu ky'obagamba baba tebaagala bakufiirwe. Akakodya ak'omwenda munnange bano abantu baagala nnyo omuntu w'omusasi aseke nnyo baba bamanyi nti gwe oli muntu mulamu nnyo naye amagezi genkuwa muganda wange nga wakajja mu kino ekiyumba omulimu gw'okoze gwe mulimu gw'oba okola emirimu gye bakugambye okukola gye mirimu gy'oba okola teweetumikkiriza kukola mirimu mirala kubanga ono omuwarabu bw'okola omulimu omulala abajja gukuteekako ogukola okutuusa lw'ova wano okudde wammwe okugeza nze najja wano nga nzize kulongoosa nnyumba nga nkola gy'awaka gyonna nga tekuli baana naye olw'okuba nga nina kasimayiro akalungi nsinika nnyo amannyo n'abaana b'abendi ne mbasinikirako amannyo buli kaseera ne mbasitula buli kaseera ne mbalaga omukwano okukakkana ng'ogw'omwana baagumpa era omwana bamuwulira ng'akaaba bampitira mu ddoboozi ery'ekkangufu nti gwe maimuna saagala nno okwongera nnyo bajja kumpulira naye bampita nnyo lwaki omwana akaaba omulimu baagumpa era kati nze alabirira abaana so muganda wange amagezi genkuwa bw'oba ozze mu nsi z'obuwarabu okukola bw'oba ogiridde kulongoosa mukadde nga gw'osanze ewaka nga gwe mulimu gwe bakugambye okukola gw'oba okola teweetumiikiriza mulimu mulala gwonna bw'olabanga ennyumba nkyafu totawaana gikwatako kubanga ojja kola ku mukadde omaliriza omukadde ate obakire n'ennyumba anti olwo nga weefuula omukozi ow'amaanyi. Bw'olaba oba wozze ng'ozze kukola ku baana kola ku baana teweetumiikiriza mulimu mulala gwonna oba tebakugambye kulongoosa wabweru totawaana kulongoosa wabweru kubanga oyinza okwekanga nga wano ewaka w'oba ozze okukola nga wabweru bapangisa abasajja be balongoosawo kati gwe weefuula omukozi nnyo n'olongoosayo olw'okubanga olaye wakyafu ate oyagala bakusiime olwo oba ojja kutandika okulongoosayo muganda wange okutuusa lw'ova wano okutuusa lw'oba ovudde mu maka ago g'oba okolamu so n'olwekyo saagala weefuule mukozi nnyo teweetumiikiriza otherwise ojja kuttuka akagongo ojja kukawulira. Ekirala kano ke kalu kano kati kano kabeere kalowoozo akasembayo saagala nfuuke ng'omwogezi w'oku mikolo kubanga mujja kunkoowa. Kano kalowoozo kagenda eri buli omu akola omulimu nga
omulimu gw'okola togwenyumirizaamu era ng'owulira oswala. Bannange njagala nkugambe nti ku nsi kuno waliwo bangi abatalina we basuula, waliwo bangi abatalina we babeera, nga n'ekikumi ekigula amazzi ku dduuka tebakirina. So n'olwekyo njagala okimanye nti gwe oli muntu w'amaanyi nnyo era olina okwebaza Katonda okutuusa ku mbeera yonna gy'oli kuyitamu, kubanga bangi abakwegomba. Era njagala obeere nga wenyumiriza mu mulimu gwonna gw'okola, kubanga ekijja okufuula kyonna ky'onoobeera mu nsi muno okwenyumirwa, era weeyagale era wenyumirize mu mulimu gwonna gw'okola, era siima Katonda wo, kubanga bangi beegomba okubeerako nga gwe. Bye byange sigadde nze 256 omuwi w'amagezi omusanyusa, akawala akalungi akanyuma okutunuulira ate nga kajjudde ebisanyusa. Mwekuume, Mukama abawangaaze. Amiina.